BOCAT TV Neera mugamba butyaliwo bulungi ogamba otya tuli bulungi nsaba oyongeze ku ddoboozi kansubire bukitambula nga ati jimu ekutudde naye nga kimu kiri okya omwaka okutambulira gutya guli gutya after a successful concert your song oluyimba lwo lutulemeddeko mwagala luveewo mu nnamba emu ya lukyali mu nnamba emu I'm grateful era mukama mwebaza bafaani bange mbebaza nnyo ddala manyi si kyangu okufuna oluyimba ng'olwo tuyimba good music but oluyimba olukola everywhere audience zonna abato bakulu bavubuka bakadde netuyita local audience aba corporate biki byonna I thank God and my fans for the love era n'oluzaako baali bageya naye nga baligeya nga gwe weegendedde oligenda weeyo ngenda mu maaso ate bw'olaba ngenda mabega wava ku kyokukola oluyimba olwo because tukunonyeza ebbanga ddene twasimbula nga manager yaaliwo bweru yeekubya ebifaananyi mu factory tetugamba manager kakutumye kasooka atubuulire wava ku kyokukola oluyimba olwo of course tuba inspired emirimu gyaffe abantu abatuli around mikwano gyaffe netuyitamu mu mirimu because kati ffe tuli ddoboozi eri abantu naddala abanga bafaani baffe nti oyimba ekintu oyimba omukwano omuntu nanyumirwa akayimba ngaali mulaavu gwe bakyaye n'omwaka be bakyaye anyigirizibwa n'omwaka ayimbako okunyigirizibwa gamba nekamutwaliriza mu mbeera eyo kyabalimu so nakana akayimba nange I was inspired mu bintu bye tuyitamu abantu abali mu mirimu egy'enjawulo be bayitamu mu butale mu bulimi offices, you know, yeah, it's part of life. So basically, it's highly directed to someone or anything? No, well, chisinzira buli ayagala nti akakozese wayagala oli waddembe but mu mirimu gyonna gye tulimu tukimanyi nti bye tuyitamu oba okola naye ebigambo biba bingi onayogera kiri but regardless ffe nga ffe abalina amaloboozi nti olina omukisa ogwogerako n'abantu nkuyanja use the chance of educating abantu so kayimba kayigiriza kagumya abantu mu mirimu oli mukyala mukwanaganya era senga ensi yaffe badde esobola okuwaayo ekifo nekufuula n'abakwanaganya wa gavumenti n'abantu naye wavaayo abantu abakuluma ne bakuyita spice birungo wakolako enkola notekinga on erinnya lwaki wayita kati birungo spice birungo manyi oluzungu spices ebyo ebirungo mu luganda kati oyinza okumpita birungo n'olowooza mbu kikenyi oba ozizza linnya lyange spice mu luganda ate ffenna twogera oluganda kati buzibu ki obweba mu kumpita birungo abawugizi bwe balowooza omuntu akuyisizaamu maaso simanyi well but I feel like omuntu amanyi erinnya spice yayagadde oddiza mu luganda era kimanyi spices bebirungo you are the most followed artist mu Uganda n'emirimu mingi nyo egy'obwambasada era bagikola because of your numbers yeah. But Mugamba, the future is female. What is your take upon that? On the future is being female? It has been female. Tulina mu future right now. I feel like there's no future. Today is future. Tomorrow is future. Every day is future. Era olaba ebintu bingi abakyala bye bazze beenyigiramu mu byobufuzi kuyimba tukoze concerts whereby nti twatuka time nga bagamba cricket oba y'abasajja bokka tujja ne tugikola sinze nzeka omukyala but bininwaji did it gamba tuze tukola ebintu mu kusooka twalinga tulowooza mbu binakolebwa basajja meaning we are living in the future right now. Cindy yavuddeyo n'asaba nti if the future is female you shouldn't be feminists okujjako nga you are lesbians. What is your take upon that? Ebintu bya feminism sijja bigendamu nnyo simanyi tibitegeeza nze ni muyimbi sina lunnyo mulimu mulala kuleka okuyimba kuleka maybe n'okuba mu mirimu gyange egy'okuyimba still okuba ambassador kiva mu music and the numbers but besimanyi nnyo nyinza Are you a feminist? I'm a female artist kati simanyi oba kitegeeza oba feminist oba biki but I'm a female artist. I really don't know much about that sinza kwogera ku besimanyi I don't know what it means because olumu ebintu ebimu abantu babyogera naye nga balina ebategeeza behind so simanyi biri kinetera okubuuza mbadde ndaba interview ku makyane mwamuseekuya n'ogamba nti gwe teweetaba mu lutalo eri alugjamu aba aluwangudde direct lwaki bw'oli awo neto ground oliwo ku sina maanyi gwe tonda balaba obukono
Kyekyapulese mu gym. Okugulu si bugulu. Kugulu ko kunenemu. But sina manyi nza n'okunfuwa n'engweri bakineeta bamutalo bisobola kuwangula. Kyotya entalo? Because tezinyamba. Entalo teziyinza kunyamba. Sirabangako wenkulidde olutalo lunyambe. Sina manyi ate nekyalina obuvunaanyizibwa bungi. Nina abantu abangi nnyo abatunuulidde obulamu bwange nga kwe batambulidde kati okuba mu ntalo kitwala time first of all. Kitwala, it's very expensive. Ojja kubanga ononooza ove ku mulamwa. But nina abaana bempeerera, nina abavubuka bempa emirimu basuka mu 100. So kati I have to really focus. Ngodda mu ntalo yinza obutafocusing. Ekyo kindeetera okubuuza oba toli wa ntalo. You unfollowed Sheeba Karungi. What have been, I'm quoting, n'ogamba she was not your friend. Era bwe namukolako interview naye n'agamba she wasn't your friend, yes it was mutual respect. Tompanda bigambo mukamwa sigambangako muntu yenna mbu tabangako mukwano gwange. Yeah, and then I can also sisuubira nti following a case. Do I follow you? Yes, follow you. Thank you. Kati social media bwetyo bweri, you can follow people. Kati n'abantu miliyoni emu emitwalo nkaaga following ako abantu sisuubira nti bawera n'olukumu. Tebawera? Kati kwegamba abantu bangi nnyo kubanga munoso bafollowing. Lwaki wa unfollowing? N'ojjayo n'ebifaananyi? Ndowooza nkikunyonyodde case. Yeah. You don't regret for this act? I mean, why should I apologize for my social media? Okubanga following gwenjagala oba utafollowing tugameko following omusango. Nsaba following. Sijja kusobola. Sina nsonga lwaki following. Maybe with the time in the near future unaaba onsanyudde nja kufollowing. Ate wenneekunyiza ngonzijayo. Maybe because social media eba yange I can do anything with it. Bino byonna ebikwogerwako, do you ever lose sleep? For what? No, ogenda ozuuka eno spice bamwogerako kino ate gwe totuwabudde ng'ate genda ng'oyamba bakateyamba. Lwaki bwekutyo bweguli? Kati obudde mbaba bwakimima minyongeddeko ki? Ffe twagala entalo. Mulwana entalo za mukezi. Mumanyi obudde mulina amaanyi, mulina ebigambo. Simanyi kwennyonnyolako. So, njakola ebinyongerako. Obulwa otulo ku bino byonna ebize bikwogerwako. Nze namukwaya. Otulo ntubulwa ndi ku stage. Kati ng'ejjo ne basasaawa meka. Koza 10 because I had a show. Awo nja kubula otulo when I'm working njalema okwebaka. Naturally sina nnyo tulo ng'omuntu because mba busy nebaka ndoza essaawa 3 every day. Once in a while I can sleep for 6 hours but when mba nkola nebaka essaawa 3. I'm getting confused gwange. Because ogambye you are not a feminist but you are a female artist. Ati kugambye feminist simanyi bitegeeza nze. I don't know the meaning. Kitegeeza oyimirira ne simu. Kitegeeza ki? No, simanyi what does it mean? Feminist kibuli sajja tebatufuga ensuza okwerwanako ng'abakyala. Omwerwanako ng'abakyala. Sibimanyi nnyo kiri awo. Kati naawe gwe obinnyonnyodde nze byo simanyi kitegeeza. Bigambo ki byogamba eri oyo alowooza nti naali mu bbato naawe? Owangudde. You win. You win. I lose in the battle. Because I'll be me, I'll do endowooza ebingattako. Yeah. Tugamba oli nkoko njeru oba oyina lutwe? Yes. Because if it is not spicy mu birungi ne mu bibi. Case. Nji. Let me tell you. Okuba spice. Kyangu ate kizibu. Kiina ebikigirako. Teri muti gwe bakubako konyoko. Kubuleka nga gwina ebibala. That's why nti ojja kulaba byonna byogerwa. Olimba lange ojja kwera namba emu for the past 5 months. Siri regular, even up to now. But the #1 artist on YouTube in the whole of Uganda. Meaning nti buli kirungi kijja n'ebibi. Sijagamba nti nina olutwe. I'm the most loved person. Nkuze ndi favored from day one. Nkulidde ku kisa kya Mukama. Kwagala kw'abantu. People cry for me and I don't take that for granted. That's all love. Wano wentuuse emyaka 7. Bendongo nga nsobola n'okufuna hit emu 2 n'ennyimba eno n'ekyanezaayo naluli. It's a blessing from God and I'm grateful. Kino kirekawo omukwano gwo ne Sheeba Karungi. Kwataganira wano ebinnyimba. Ngamba nga ze female artist eyajja ne ku EP oyo waba akwagaliza. Kyekireka ki?
omukwano gwammwe Gubadde ki? guliwa? Ngamba gubadde ki? How do you weigh it? Weigh what? Your relationship Which relationship? with Sheeba Kalungi, As in what relationship? the friendship you had. Kikulekawa wajja kuserena n'oyimba bulungi, mwayimba n'aluyimba Sirwana. Sigala despise whatever happens in my life. Nja kusigala change. Are you intimidated By what? by social Do media? I look intimidated to you? Or David Banget? Nkyali mbaddeyo. Nyiza basina maanyi physically, but I'm a focused person. Ate manisha njagala, I focus on what I know is good for me. Olina ky'obuuza omuyimbi? bali mbuuza oluvannyuma lwa interview eyo okufuluma ye nga y'omuntu yakuyisa etya ng'otudde mu TV ng'akwegaanye nti tewali mukwano gwo Etya. Sheeba Etya. gye twakola Oli mukwano gwange. gwono Kalamu oli mukwano gwange. gwono Kezi oli mukwano gwange. nze ndi mukwano gwo ne Roger. Kezi ndekanye n'enkola gym banniize. Tolina budde? Obwaki? Yeah, obudde bugenze. Nayo like 20 minutes to work out ngene fune kuchoka. Kirekawa nga mu abakyala abasetinze pace mu abaliidinze game okubalaba nga munenengana mu butale obutaliimu. Kezi okunenengana kwe kuki? Kwerumaaluma obwana bw'enjala. Nina bwennumye leete bwanda byannumyani Kezi. Tumutete munbetikako bintu byesimanyi nako. abawagizi bammwe gurupu zammwe Spice Gadgets bubaka ki bwe mubagamba sizinge fire balina obudde balina data badde simu zaabwe omuntu waddembe manyi kati social media buli mwakola kyayagala tosobola kukeera ku muzigo gwa muntu nomugaa topostinga tokomentinga towetaba mu kino kati gwe nga gweomuntu weefuge manye nti nze nga nze nja kusigala masayi kola kyenina kukola but eri abalala people always do what they want. To the feminists bigambo ki by'obayina? Gambye ekigambo ekyo sikimanyi Kezi. Nze ataasoma bulungi. Ase oli wa digiri. Oli wa digiri Roger yatutwala mu bad. Ye nasoma Kezi. Bintu birala nnyo bya fashion and design. Kati ebyo saabisoma siyinza bigenda mu nnyo. akagambo kayitako buyisi Soko katinga. Kalaba bulabi. Twalabyeko in fact since nti mwezi gw'abakyala twogera ku feminism and twalabyeko still munno ng'agamba nti women are pulling each other down. What is your take upon that? About what? Feminism vis-a-vis women pulling each other down. Nakugambye okunnyonnyola ekigambo feminism kyekitegeeza. Njagala okinnyonnyole then wetegera kyoyagala okuwulira. To you, how do you explain feminism? The doctrine of empowering women. Empowering women. Empowering. Yes. And doing what? Yes. Yeah, I mean, if you're a woman, ng'oli mukyala, ng'omanyi nti rights zange ze zino nina kweyisa bwenti, nina kino kyekijja mu nze ng'omukazi. I mean, that's okay. And we've been empowering each other from day one. Teri mukyala yagaliza mukyala mulala kubeera wansi. Naye waliwo feminism endala. Unless nga gwe. Akaki? Feminism gw'okitegeera ng'ani gwe nga gwe omuyivu. Graduate. Anti kati engeri okiremeddeko gwe olinga alina by'oyisaawo okitegeera kyova olaba nti no sitegeera gwe kyoyagala kuyisaawo. But if you're saying kirimu empowerment women and stuff, it's okay. Nze nga nze omu, you've seen me when it comes to women, I'll be there when sobodde okubeera kubanga tulina kweyimusa feka na feka ng'abakyala tuze tukola ebintu ebisinga ng'ebinene by'abaami ebitini by'abakazi naye kati tulina okulaga naffe tulina amaanyi agakola abasajja bye bakola. Mwegatta naye ate ne mmala ne mwawukana Tutya ng'abayimbi. nga twali ku kibana abayimbi bangi nnyo, abayimbi bangi. You might not be, working with some artists ate ng'olina okolagana n'omulala ekitegeeza mbu there is no empowerment. Yuzi walinya ku stage ne Sheeba 2 times. Ate olumala ne mwani following naye yakuleka ng'akufollowinga. Yes, what do you think about it? Simanyi sinako ebirife she's following me. kitegeeza I muddamu have many followers, 1.6 million on Instagram. I haven't checked. I don't know. Tokimanyi gyakufollowinga? I don't know. Maybe I'll go back and check. kuva twava ku show temuddamu kwerabako Gwe nasemba kulaba ddi?
nze nno nga sitambula nno nduwaawo nnyo okutambula gye nnina ttambula.